Owekitiibwa era omubaka wa Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba ono mubaka wa Nnyendo Mukungwe mu disitulikiti y'e Masaka avuddeyo ku mikutu gwa social media n'atabukira abavaayo okwogera ku bifa embuga. Bwe ngamba ebifa embuga mba ngamba ebifa Emmengo muno nga bwe muli ne Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Ono avuddeyo n'anenya nnyo ababadde boogera ku bulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ng'agamba nti si be balina obuyinza obwogera ku mbeera ya Ssaabasajja Kabaka. Bw'ebanga Kabaka ali mu mbeera nzibu nnyo, Kabaka alinawo Katikkiro, Kabaka alinawo baganda be oba alinawo bannyina, ng'awo be balina obuvunaanyizibwa okuvaayo balwanirire obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. So si buli muntu asanze aveeyo alwanirire obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka ku mitimbagano nga bamulaalaasa. Naye nga bwe tuba tetwerabidde tujja kujjukira nti okuva Omutanda lwe yali yafuna obuzibu mu mwaka gwali gwa 2020 Ssaabasajja yafuna obuzibu n'atwalibwa mu ggwanga erya Kenya okujjanjabibwa. Baali tebabuulidde Buganda nti empologoma ndwadde, wabula amawulire gatandika kufulumira ku social media, abantu ne batandika okukitegeera nti empologoma teriimu era ne batandikirawo okugibanja nga basaba Katikkiro waabwe ababuulire Omutanda ali luddawa. Katikkiro yavaayo n'abategeeza nti empologoma yagenzeko Kenya mu mirimu emitongole wabula nga talina buzibu bwonna. Kyokka ekyabakuba enkyukwe n'okubennyamiza, empologoma egenda okuvaayo ng'obulamu bwayo ddala tebukyali mu mbeera nga bwe yali olubereberye, nga balabira ddala ng'ekyuse, nga n'omwana omuto asobola okukiraba n'ategeera nti empologoma erina obuzibu. Wabula ye Oweekitiibwa Katikkiro bwe yavaayo okwogerako eri Obuganda ng'annyonnyola ku bulwadde obuluma Ssaabasajja Kabaka, yategeeza nti ono alina allergy ono ava ku bimuli oba ne ku mmere, ebika by'emmere Kabaka byatera okulya nga bye bamuviirako allergy ono n'atuuka n'okubeera nga yali mu mbeera gye yafaanamu ebiseera ebyo. Nsuubira bangi mujjukira ebiseera ebyo Katikkiro watugambye nti Kabaka yalwadde allergy. Mujjukira embeera Ssaabasajja gye yali alabikamu. Okuva omwaka ogwo paka n'olwaleero empologoma teddangamu kutereera ddala kudda mu mbeera zaayo ezo eza bulijjo. Abaganda bangi bazze beemulugunya nga beebuuza ki ekyatuusibwa ku mpologoma. Beebuuza Ssaabasajja Kabaka baamuwa butwa, naye nga baba baamuwa butwa baba bamulanga ki? Buli omu nga bw'omanyi bannayuganda buli muntu aba n'endowooza ye gy'otasobola kuwakanya, era abangi nga bagamba nti balabika baagala kumumiza musu beddiza ebimu ku bintu bya Buganda. Bakatikkiro bamanyi ku lukwe olwagala okuggyawo Ssaabasajja. Buli omu n'avaayo ng'awakanya n'abakkiriza nga bakkiriza. Kino kye kyatanudde Oweekitiibwa Mathias Mpuuga n'avaayo n'abatabukira. Naye ne weebuuza, tulabyeko abajja bavoola Ssaabasajja Kabaka emabegako. Tujjukira Tamale Emirundi bye yajja n'ayogera ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, ekitaasanyusa Baganda ne bannayuganda bonna abagaliza Obuganda okutwaliza awamu, era ne bavaayo ne bamutabukira nnyo ne bamusaba aveeyo yeetondera Obuganda. Tamale Emirundi yagaana okuvaayo okwetondera Obuganda. Naye ku bakungu b'Emmengo abalumirirwa ennyo era batayagala kwogera ku Ssaabasajja Kabaka, tewali n'omu yayanukula Tamale Emirundi, tewali n'omu yakola kiwandiiko kitongole nga kisaba Tamale Emirundi aveeyo yeetondera Obuganda. Basiika busirisi. Tulowooze nti bino tebaabiwulira oba nti tebaabiraba, kubanga byatambula nnyo ku mutimbagano nga Kasuku ne Tamale Emirundi be bali mu interview eno evvoola empologoma ya Buganda. Naye ono okuvaayo n'ayogera ebigambo bino n'anenya aboogera ababanja obulamu bwa Ssaabasajja okulaba nti bukomezebwawo nga bwe bwali, ababanja Kabaka jjanjabwe. Tulowooze nti be bakyamu ennyo okusinga oyo eyamuvvoola n'amuyisaamu amaaso. Lwaki kuoli baasirika ate nga kuba n'abalwanirira obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka bavuddeyo babaanukula bubi nnyo? Tulowooze nti bamanyi ku lukwe olusanyawo Ssaabasajja Kabaka? Ekyo neebuuza bwebuuza, kuba naawe oli eyo osobola okukozesa omutwe gwo n'ogamba nti omuntu avudde Obuganda direct mu kamera, lwaki tebamwogerako? Kyokka yalwaniridde obulamu bw'empologoma abanja, empologoma ejjanjabwe eddewo nga bwe yali ng'olubereberye, ye ne bamulaba nti ate ye mulabe wa Buganda. Ssaabasajja twamulabyeko ejjo ng'azze okuggulawo emisinde mu lubiri Emmengo. Yabadde ng'amaanyi ayinamu azzeemu okutambula era n'okwogera twawulidde ku ddoboozi lye nga lisobola okuwulikika okuva oluvannyuma lw'emyaka ena gy'adde amaze nga tayogerako eri Buganda. Naye yayogeddeko olunaku lw'ejjo ng'eddoboozi lye tuwulira nti kyekyo
Mukama mubisseeko akasubi. Kati nga bo kye basaba nti ayongere okujjanjabibwa n'embeera ye addemu nga bwe yali alabikira ddala nga muvubuka wadde ng'ali myaka 68. Naye Kabaka wa Luli nga bakugamba nti muvubuka wa myaka 45 tosobola kiwakana. Naye kati olw'okuba nti ali mu kustruglinga n'obulamu bwe era abantu balaba nti waakiri embeera ekyuse nnyo yeetaaga jjanjabwe addemu abe n'amaanyi nga ge yayinanga Luli mu nkola y'emirimu gye gyonna. Kakati Oweekitiibwa Mathias Mpuuga ekyakivumiridde ate era abaana ne bamwanukuza omuliro ku social media. Nga omanyi nti social media ye kamala byonna. Oyanukulira ku social media abaana bakuddiramu ku social media. Ebigambo kwe biri biyitiŋŋana naawe osobola okugendayo n'obyenoonyeza n'obirabako butya bwe bamwanukudde. Kankuku ku byafaayo bya Buganda. Obwakabaka bwa Buganda bwetondese mu makkati g'ensi olwaleero gye mumanyi nga Uganda. Mu byafaayo Buganda esinga Uganda obukulu era kiteeberezebwa nti yatandikibwawo mu kyasa ky'e14 mu mwaka gwa 1314 n'amasaza gaali 3 omwali Busiro, Kyaddondo wamu ne Mawokota. Obwakabaka bukulemberwa kabaka era bubeera bwa nsikirano. Nga kabaka aliwo bw'aba akisizza omukono omulangira abeera yazaalibwa n'obubonero yali engoma. Era kino kiteeberezebwa nti ono alondebwa empewo z'obujjajja oba ez'abassekabaka. Kabaka yabeera omukulembeze w'oku ntikko era nga mu bukulembeze bwe tawakanyizibwa, tanyoomebwa era talina wadde etteeka limuvunaana mu kulamula bantu be. Katikkiro wa Buganda okuviira ddala ku mulembe gwa Ssekabaka Chwa Nabakka eyasookera ddala yalonda musajja we Walusimbi ow'Effumbe okumulamulirako Obuganda eyo mu kyasa ky'e14 era n'amuwa ekitiibwa eky'obwakatikkiro. Okuviira ddala mu mirembe egyo buli kabaka yajjanga n'ali engoma yalondanga katikkiro we okusobola okumulamulirako Obuganda. Ono yatuusanga amawulire gonna agava embuga n'agatuusa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro yakulira emirimu gyonna egikolebwa mu Buganda. Kiteeberezebwa nti omulangira Kato Kimera Kintu ng'amaze okulya obwakabaka okuvannyuma n'okumegga Bemba Musota yayita abantu ba Buganda ab'enkizo n'abayita embuga ne babaako bye bakkaanyaako. Kale nno weewava ensibuko y'olukiiko naye nga ebyafaayo biri mu buwandiike bitulaga nti oluvannyuma lw'endagaano y'olwenda oba 1900 Buganda Agreement wakati w'Abakabbulu ne Buganda basala batondewo Buganda lukiiko enaakolanga ku nsonga z'abantu ba Buganda nga luno lulina omukubiriza oba muyite sipiika. Kakati ku mirimu egyo gy'owulidde Kabaka gy'akola ne Katikkiro tulowooze nti Katikkiro aliko agikoze bulungi nga Katikkiro bw'alina okukola emirimu gye. Omulimu gwa Katikkiro oguwulidde bulungi nti Katikkiro yaba alina okutuusa amawulire gonna agava embuga nga gatuusa ku bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Kati bwe kiba nti Kabaka asobola n'okulwala Katikkiro n'atategeeza Baganda nti Omutanda alinamu obuzibu yalwadde, kitegeeze nti Katikkiro yatakoze bulungi mulimo gwe oba kubanga abasinga obungi abafaayo okuvuma bannayuganda ababanja okulaba nga Kabaka ajjanjabwa bagamba Katikkiro alina obuvunaanyizibwa okumanya embeera Kabaka gy'alimu ne Baganda ba Kabaka. Naye lwaki wano tebakugambye nti omulimu gwa Katikkiro kumanya bikwata Kabaka n'abisirikira? Lwaki bakugambye nti omulimu gwa Katikkiro kumanya ebifa embuga n'abitegeeza abantu ba Kabaka? Kati ensonga eyo nga bw'eri naawe osobola okwesalirawo n'omanya kiki ekigenda mu maaso ku mulembe guno.